teweesiba ku muntu atakwagala kijje kunze buli ssaawa yonna kigenda messinga up omuntu gw'oyagala agenda sigala akulondoola simaana lwaki amaaso galeeta amaziga omuntu gw'oyagala beera n'omuntu gw'oyagala akwagale is this a true story? True story my brother. Baganda baffe babakoze ebintu omusajja abeera oba babeera na miti oba babeera na kinaafuukula muganda ogenda otuuka ku munnauganda munno nga yenna yazimba yagejja wansi munene bw'ati awunya ebyennyanja ali akakalo kaabwe kabatuga toyina beera na muntu afaanaganako bw'atyo emabegako twakulabako wali oyina sho gy'okola nga ogikola n'omwami Barista Timo sheyo baali bagita batya fire show byakomawa nkakasira ddala n'essaawa eno tetuli ba mikwano nze n'omukulu yayogeddeko n'agamba nti gwe naye okimanyi nti omusajja ono singa aba akomyewo n'asetolinga wana ayinza otufuukira ekizibu Barista Timo guy singa asalawo nadda e Kampala wano n'afokasinga ku kantu alina gundi potential ayinza otubeera obubi tebaali nti bangi neera baali bamu yangamba yatwala emmotoka nga 6 kizibu wane Dubai tewali motoka 6 ng'obatwala teziriyo zaali motoka basi zaali 2 kimala sisobola bamalayo nina maama wange mbadde ngenda kukubuuza ku maama Sky kiki njagala maama wange ne Sky olabika onsukkako njagala maama wange Sky ng'oyagala nnyo maama wo I love my mom so much tokaabira wano mama yenkaaba eba emotional nnyo ku mama kankakane tulina omugenyi gwaffe gwe twakyayiza wano ndowooza mumulaba anekaanikanye mu red ne black okitegeera abamu mumanyi abatamumanyi leero mugenda kumutegeera ogamba otya muganda wange bulungi muganda nsanso okulaba nzasinze obulamu bugamba ki obulamu si bubi weeyagala neeyagala siina tabu alhamdulillah katonda abadde naffe emirimu gigenda gitya kirimo tugezaagezaako ng'aba bulijjo mpozi mmwe wano bakuyitaani alhamdulillah neeyanzizza omukisa gumpadde nzayogerako nammwe akawungeezi kano amannya gange amatuufu nga si kweyita nze Sentamu Kyagulanyi Yasiini mwe muva Sky abasinga libamanyi kwe kweyanjula okwangu Sky atukyalidde tumunoonyereza ebbanga naye kazze wano buli kintu kyonna agenda kukitugamba abamu bamuyita Sky Comedy abamu mumuyita Yasiini abamu bamuyita Kyagulanyi leero azze kutubuulira buli kintu kyonna bulijjo tumunoonya Sky nkumanyi ng'ogwo omusajja kyasinza okubeera smart oli musajja mugezi oli musajja alemera ku nsonga oli musajja ateetiirira yensonga lwaki nakuyise wano oyina information nnene ekwatagana ku bannayuganda abawangalira mu Dubai newaka Uganda oyina information nnene kubo yensonga lwaki nkuleese wano Sky embere kutwalaganyite wano mu Dubai sofa alhamdulillah mbadde sitoma kuba muntu bwagamba nti ntoma bibeeramu ebintu bibiri oba tolya oba tosula bulungi oba naye nze alhamdulillah ndi omu ku abo abalina we basula ndi omu ku abo abalina ekyokulya ekya buli lunaku nsiima busiimi Katonda kirungi alhamdulillah omusajja mumuwulidde tatoma ku bantu ababeera wano mu Dubai Sky nakoma waliwo emabegakaawo we twakolaganirako ennyo era wali client wange nnyo nga tuli mu People Power mu group za People Power era ngenda balagawo ku footage omusajja ono twakolagana kuva dda mulina Sky essaawa zino wali oyina lolo yonna gy'oplayinga mu People Power management nekati nkyalina lolo zizo nasiba zinzijangako kuba nze bwe twogera ku People Power nali connected deeply nali ne mu team gye bayita team Nubian nga tuli bataano nnyo twahostingako president wano mulundi gwe yasembayo okujja wano ng'azze kusulawo obusuzi era information gyali mwayambalanga white t-shirt kati nali omu mu abo abakola ebintu ebyo era nali treasurer omulimu gwa Jesse omwaka gwatuuka nga obudde buweddeko ne bakyusa ne bateekako omulala naye nga akakiiko nkyakaliko executive kwendi tutuukira ddala eri mu bakulu abasemberayo ddala era sisobola kugamba nti bw'obanga oli mu management ya People Power bigenda bitya essaawa zino nkakasiriza ddala nti buli muntu yenna waali olabira ddala ekitambula mu ggwanga era ffe nga ffe abalina enzikiriziganya mu People Power tekinaba kuggwa ng'abasinga bwe balowooza kuba embuzi bwezaala wabawo ekisembe okujja ng'omwana amaze okujja
kati Kisemba tekinajja. Tekinajja. Kale omusajja mumuwulidde people power ekyagenda maaso mu UAE nange mwendi bannange tukyali mu struggle mwe nange mwendi mu struggle. Kakati nga tujjeko ensonga za people power mbanyonyodde engeri gyo struggle nze mu Dubai mu bitu by'emirimu. Waliwo ensonga z'endabanga oli musajja ayagala ennyo social media ne TikTok. Kiki ekyakulemesezza okubreakinga through nga ba TikTok abetulaba wano mu Dubai atenga osigalo kya postinga wako omulungi? Neyanziza ekibuuzo ekyo wakimbuuzaako ebbanga eriwedde mabega nange nenkirondoola naye nga siraba ansa yaakyo. Nendowooza leero ngenda kwogeza ku bukujjukujju ne ku magezi amatinitini ge nnina. Intaneti eyo olumu nzibaddeko ebbanga ddene nnyo n'okuva e Uganda okujja wano nali era bintu bye bimu bye nali mpangaaliramu. Social media eyo eyina akaseera weekuteera, eyina akaseera weekukwatira. Nkakasiza ddala ng'omuyimbi ayina wabeera ne hit nga bwekituruuye ninze bulinzi kaseera ako. Akaseera kolinzi. Ninze bulinzi kaseera ako. Bana abantu babulire ku social media okozesa ani? Ku social media zonna YouTube account yaffe bagiyita Common Updates. Common Updates as in COMN Updates. Then ku TikTok nze Sky UG. Ku Facebook nze Kyagulanyi Yasini Centamu. Kyagulanyi Yasini Centamu. X Kyagulanyi Yasini Centamu, Instagram Kyagulanyi Yasini Centamu. Gemanya gange. Mu Dubai wano yeggwe muntu omu kuba kyasinze okufollowinga entertainment wano. Emabegako twakulabako wali oyina show gy'okola. Nga ogikola n'omwami Barista Timo. Sheyo baali bagita batya? Fire show. Bagita fire show. Fire show. Byakomawa. Enzikiriziganya ne mukama wange tezaali nnungi. Era nkakasiza ddala n'abalala abakozi bannange be twali tukolako. Buli omu yatuuka n'afuna ekkubo eddala. Kati nange nafuna ekkubo eddala. Show eyo yatuuka nga tekyasobola kweyimirizaawo. Kwe kuvaawo. Nkakasa maaso eyo bw'ali basasudde ng'aterezezza embeera nga bwe yalina okutambula. Show esobola okuddamu nedda ku show esobola okuddamu nedda ku mpewo. Tewaaliwo mbeera yonna bya nti oba mwafunamu obukubagano n'omukulu nga ye. Nkakasira ddala n'essaawa eno tetuli ba mikwano nze n'omukulu. Tetuli ba mikwano. Kubeera kuno ku internet kwe twogerera ebigambo byaffe. Nze nayogera ekigambo jokingire. Omukulu amanyi internet butya bwekola n'anyiiga. Ne bw'onyiiga nga tompadde ensonga nze ndi muntu ayemalirira. Ndi musajja mukulu siri mwana muto nti ogenda kukeera oŋŋambe Sky kola kino. Ng'otaddeko ne command nkikole nedda mukama wange. Nga tetunnava ku musajja oyo. Olunaku lw'olwaleero social media bw'ogibikkula. Ndowooza ye musajja ng'oggyeko bano ba Mirembe. Nojjako ba Barista Timo. Nojjako ye wabaddewo kyawe mabegako. Ekya bavijje ng'oggyeko bavijje. Yageze ebweru ne tomwerabira. Atani oyo. Waliwo omulwadde aliko oxygen abulako kati ne kufa. Ojja kumumbuulira. Kakati ng'oggyeko abo ndowooza Barista Timo essaawa zino y'omu ku bantu abakyasinze okutrendinga. Yesterday night yamiitinze Chameleone. Sebo Chameleone naamu recognizinga ne mu show. Amiitinze bavijje dunia. Platform zonna eza media essaawa zino zoogera ku Barista Timo. Nga mwana waffe wano mu Dubai. Ndowooza ekintu ekyo kyataddewo mu kulaba okwange. Sinnalaba muntu ava USA. Sinalaba muntu ava Europe yakoze kintu ekyo Barista Timo kyakoze. Mu kulaba okukwo nga gwe yakolaganako naye. Nkugambe nti akimekinze wano tube proud ngafa abaana be Dubai nti no Barista Timo tukikiridde bulungi. Sisobola kwekwekamu. Bwe njogera ku Barista Timo nze menta wange. Mu bintu ebisinga ku internet okwo. Mu bigambo ne mu like tangible things ne intangible things. Yakati Barista Timo naye yali alindirira akaseera ako kuba naye yatandika ng'ali ku bwami katali amumanyi akakaba kaseera nsobola okumenyamenyera amannya g'abantu nga baaliko mu kaseera ako ng'essaawa eno tebalina kaseera ako bwe kiri so kabakadde na kaseera ako bwe katuuka muganda wange okyaka kye nakugambye nti nange akaseera ako nkalinze kyogamba ali ku topu essaawa zino topu musajja top nnyo okimanyi nti nalabye obukyala nga bumuzinirawo exactly it is a good recognition and bw'oba ogamba nti kati top nze sisobola gana nti omusajja si top essaawa omusajja top akimekinze sofa media akimekinze
so far okubanga yezimbye personality nakubadde akikola a little bit side endala eri naye nga at least akikola. Nalabye Kasuku yayogeddeko n'agamba nti gwe naye okimanyi nti omusajja ono singa aba akomyewo n'asetolinga wana ayinza otufuukira ekizibu. Exercise that Barrister Timo guy. Singa asalawo nadde e Kampala wano. N'afokasinga ku kantu. Alina gundi potential. Ayinza otubeera obubi. Barrister Timo yategeera relevance ya internet. Era Barrister Timo ye muntu amanyi akaseera wayino postingira. Ye muntu amanyi nti bwe nkola kino relevance egenda kukka. Kuba Barrister Timo ogenda mulaba nga ayogera ku kino. Encho mulabe nga ayogera ku kino. Kati ekyenjawulo ekiri kufa abatannaba ku breaking through that. Nti twekuumidde mu kifo kimu. Ekitali ku ye. Osobola okugamba nze nina mukwano gwange yangaye. Nesika olaba otya bwogezaako comedy deeply. Lwaki olemera nnyo mu music miming. Jessica ligenda mu studio okola music. So kati oyinza osanga nga weekuumidde mu kifo kimu ate nga si woolina bbeera. Ng'olina bba walala. Ate Barrister Timo yakyabulamu. Ali versatile ojja mulaba oluyimba luyimbye mulabe comedy amukoze mulabe kwogera ayogedde. Yes, some of us nga oyinza osanga tesituliimu nnyo ne tuneezuula time to come nakugambye mu kusooka kunoonya kajjaako bwe kakula weekati tujja kweyagala inshallah. I salute you Barrister Timo. Nze nno asiri nnyo close friend wa Barrister Timo naye okusinziira ku bwe mulabye engeri gy'akolamu ekintu kye nze ndaba nga ayina engeri gya keepinga following okubanga buli saawa emubeerako emutunulidde walaba agenda droppinga najja akolayo comedy awo n'agenda yeyambula kakati era tukyali ku media. Abasajja wano tulina abasajja betulabye betwafollowing edda nga bali ku social media bakakensa media tetukyabalaba simanyi balagawa essaawa zino mu Dubai tulina media platforms ezijja ezipenetrating nezo eziriwo ndowooza osimanyi bulungi nga Vibe Yugi, Mr. Bivulu yali relevance kati ku TikTok. Waliwo kembeera wano ekyalemeseza abantu abamu kupenetratinga mu media wano nga aba already aba penetrating edda be balemesa bana abalala abato okujja. Ekirungi mbuuza bubuuza. Nkubuuza bubuuza endowooza kubanga oludde mu media. Kati nkuwandowooza yange muganda wange ali eyo. Tuwe endowoozayo. Obudde obusinga buli muntu abadde mu kintu ng'akikola laba yasinga like ng'akikola best. Bw'alaba omuntu yenna ng'agezaako okwagala okukola ekyo ky'akola abanga alaba amuttira opportunity yatusibwe kibeera enensi etumala ffenna etumala kati wano UAE oba mu Dubai yaffe wano genda Abu Dhabi komawo baagala alina waliwo abantu nga tebaagaliza bw'alaba munne ng'akoze oba ka TikTok ke ne kakuba ayagala amufuule relevance oba abeeko kyamwogerako okumukakkanya yati si kirungi esebo era weekiri wano weekirate kingi nnyo nnyo. Waliwo omuntu gwe nakyazizza wano artist omu yaŋŋambye nti ffe mu UAE ekintu ekikyasinze okutulemesa openetratinga abo boolabanga baani babayita batya abapromota nti ababa media babatwalira mu promoter ne batwalira ne bano ba club owners abo nti nabo babatwalira mu department ya promoter naye mbu babakuba ebikono to the extent nti omuntu asobola n'okuswitchinga off microphone y'omuyimbi olwokubanga omuyimbi agenze ku stage okuperforminga naye nga oyinawo engeri gy'omanyi nga gwe abadde mu media engeri oyo wa media gyayinza okubeera nga ono artist amutwalako fame eyo obanga amulemesa okubanga akola sente ayina engeri gye balina okuba n'obukuubagano kubanga artist ndaba akola kirala n'ono akola kirala lwaki babanga babeera mu mbeera eyo. Kye nakugambidde mu kusooka nti obudde obusinga omuntu aba alaba kyokola asobola okukikola ate nga tasobolera ddala kikola. Kati obudde obusinga nze nzikiriziganya n'oyo omuyimbi gwe wakyazizza nti bambi ye kyakola promota tojja kisobola nze sijja kuyimba naawe oyimbe omulimu tuba tugonoonye gwe mpromotinga nze nnyimbe ate abayimbi baffe wano bambi tulina abayimbi ng'olaba agezaako ateekamu n'akasente ke naye bw'ajja mu bbaala y'omuntu atuuse okufuna omukisa oguyimbako kale katugambe emisi amuyisizaawo gwe nga DJ n'ogamba talina kuyitawo mugamba si bwe tulina okwekuza
gwe DJ kola mulimo go playing lwimba lwange lwenkuwadde luteekeyo promoter wanzikiriza okujja mu bbalayo sizze na bwerere ngenda na spending up in leka nange ense mmanye abantu abamu bagamba mbuno simanya abayimbi okuperforminga wano mu UAE olina okuba ne license naddala bano abasangibwa wano bwe kiri bwe kityo nti omuyimbi tasobola kuyimbira ku license ya DJ oba license ya bbala obwo bulimba tewali license yeetaagisa ne ba artist abava Uganda tebaba na license yeetaagisa olwo olugezigezi lwakulya sente tewali license yeetaagisa gwe promoter wakola endagaano ne bbaala ogenda kukyaza abantu oba okyazizza n'olumu abajja b'otamanyi kati nze Rovin bw'oyingira mu bbaala ly'omuntu agenda kumanya nti oli media personality kikwetimbye ku face ogenda kujja license ogimuwe nti ndi media personality nedda si bwe kiri kati bw'okwata omuzindaalo n'oyogera nti nze Rovin ndi media personality kijjako kikubbaala oba kwoli ali munda mu office yamuwe bbaala tukitwale nti ne bafitina omuntu kulemesa abantu kupenetrating ekyo kye kimu ku bikono ebiri invisible ebitalabika kyekimu ku kikono ajjakuga nedda Rovin tosobola kwogerako eri abantu weetaaga license olinako abantu b'omanyi abakyasinza okuba ebikono wano mu Dubai bangi n'ekibi mikwano gyange bangi nnyo ate nammwe mukimanyi bangi nnyo mikwano gyo tosobola kubabyawoza wano ku Rovin mikwano gyange bagenda kusonya ne next time tugenda tutuuka nga twogera mazima bwe kiri kuba tulina okuweereza abantu bwe bannasigala nga bakikolera ddala omuyimbi najja mu bbaalayo asasudde bambi n'ebyokunywa bye ayagala ayogereko eri abantu nze gundi bambi nina platform yange bwe nti mukire ku muziki wange kintu kitini nnyo tekina kye kikujjako gwe nga Rovin dijjo ndowooza bannange muwulidde ono gwe nakyazizza ekintu ekiyitibwa media akitegeera aludde mu media ya Dubai kankubuuze Sky wabaddewo show ezibaddewo wano during Eid simanyi oba ofollowinzeeko ku tours ez'enjawulo ezibaddengawo nange nina gye nabadde osobola okuratinga show ezolowooza shows osobola okuzitunyonyolako n'otubulira naani yasinze okukola okusinga omulala show yaliwo yali ya UG Mike Media yali wamu ne Sula ne Sula events yali ya Hijab and Kanzu endala show yali ya generational promoter uyo my brother bamuyita Rush Brand Rush Events yali ya Fujeira gibali bayisa batya gwali mulundi gwe gusooka bali bagiyita end of winter fest okay then endala yaliwo yaliyo eyo ndoze bikompola eyange nagisazamu by the way nali tegese eno Dubai Safari Park tour ndoza mulabe ekipande kino naye nagisazaamu olw'ensonga nti Dubai Safari Park eriya badge crossing essaawa zino ba visitors tebakyabakola ate nga nange gyenkolera nkyatudde waka so yensonga lwaki nagikansolinga naye nga ngamba okwogera ku shows ezaaliyo olowooza eriwe yasinga ku zonna nze sogera ku kintu gye saali naye bwe njogera ku kintu kyemuleese ku media nogaa nti nkitadde ku media Sula events ne Mr. UG Mike abantu be baafuna mu kanzu andijaba nti yali minimum kuba kyeyalinga kyabasiraamu kwambala ekanzu kwambala hijabu bantu tebaali nti bangi neera baali bamwe yangamba yatwala emmotoka nga 6 kizibu wane Dubai tewali motoka 6 ng'obatwala teziriyo zali motoka basi zali 2 kimala bamumala abo abantu kakasali mumativu wali tunula mu kamera okakasa dale basi zali 2 muganda wange ate n'ebifaananyi bivaayo nga bikutuka 2 nange embuusabuusa kubera nga zali 2 n'enkakasa yali emu kitundu kubanga omuntu oyo bayida we mukwano gwange era tuwogera era tugenda tegeka ne shows ezigenda okuddako ffenna naye yaŋŋamba twali tudiscussing awo n'agamba nti nno yatwalira ddala basi 6 basi 2 ennene oba basi 4 basi 2 ennene oba ne costa 2 something of that kind oba yali basi emu ennene ne costa emu naye era ntandikwa nnyingi ntandikwa nnungi gwe mulundi gwawe ogusoose yonna bw'ebeera kuba ngenda n'okwogera ku ya Last Brand gye nalinze gye nayatendinga gyogereko my brother twali Fujeira mwatwala basi meka twatwala basi 2 ezijjudde then waliwo naffe abeevuga ebbalibbali sagendera mu basi naafuna abantu beyafuna nga bw'ebeera nti first edition abantu boofuna ne babeera abantu 200 wano UAE oba ofunye kimala tandikira awo then next botabera wa mululu nti oyagala osikesike nnyo buli lunaku ogambe banaye ngetegese ebikibi
kimala travel tours ezo natandika okukola travel tours emyaka ndowooza gigenda mu 3 iriziganya nawe nakulabanga lwaki olowooza nti abantu kati batandise okwejjumbira nnyo travel tours nga ate edda baali tebazikola oyinza kuwa nsonga ki olowooza obudde obusinga twafokasinganga nnyo kukola netwerabira okusanyukako kati ni ku ssente zaffe nali omu mu bantu abo nga nange njagala nnyo beera ku duty 24/7 naye omuntu ng'ategesa akantu n'akugamba mpaddira mu 5 olabira ddala minimum kitini kitono gwe bw'ompaddira mu 5 ebiddirya tobuuza agenda kutwala akuzze genda sangayo emikwano mweyanjule like bonding eyo okumanyagana so kati nze ndabira ddala nti kino sigala nga kigenda mu maaso ensonga lwaki abantu baswikinze nawe oludde otegekayo tegeka abantu tusigale nga tweyagala mu mbeera efanaganako bannange Sky mumulaba mumutegedde Sky lwaki ekintu kino nakikubuuzaako dda bw'oba ng'okola challenges za music lwaki akawunti yo wagituuma Sky Comedy Sky Comedy kyali kya myaka 2 emabega okay kati Sky yani kati Sky Comedy nali ngezaako penetrating in mu comedy industry okay era ne nkolayo skits nga 3-4 ngendo labanga nange kenyini tebinyumidde nange kenyini yabikolanga nga bibulamu nawe kenyini yabikola kibulamu yes inside me ndi like nali TV hosting nga mundabira ddala bwe mba njogera n'abantu ate sinsobola bajjamu akamwenyu nenga akangezeeko kidisplayinga ina video we ngenda olaba nenga at least kasigale mimi mingi up music kati eri Sky Music UG Sky Music UG yeah, Sky Music all right muganda wange tweyanziza bannange mumwe n'abali ku Rovin Media musubscribing channel yaffe kule bannange yabambi musubscribing ya kikola amakulu kwabwe kati video eno nga bwe tugitaddeyo bwe tugenda olabanga ekoze at least 10 tuzamu amaanyi noge nkyangenda nakudde tukole endala mwabaffe mwe musingira ddala otumala amaanyi kyewange mbuziza luli tinga okola waka tatambula okola waka nogenda mu field nokola waka nga bakakasiza ddala tebasobola kikola kyokola naayita ku video olw'ettima nanjagala video zo bannange ozagala zinyirira zikola ki like emujompa zimala like yo jompa y'omutima omulungi emala like emu tumuwa abantu tubaganya okulayikinga video kakati tugenda kuddayo ku Barista Timo ngenda kubuuza kumbeera nga gwe yakolako naye yali close naye ebintu bino byagenza okukola Uganda okuzannya ebikonde Barista fighter kyagenza okukola bakiyita influencer match okay like he's doing it for fun naye olaba ekintu kyonna buli lwokikola for fun otuuka n'ofuna morale esigala nga okipushinga kuba twasooka omulaba omulundi gwe gwasookera ddala nga arwanaganye azin ng'akoze fight fun ya influencer ne CUG ya kati ndowooza kyamu ono Sakib kyamu muntu ayagala like influencers okubanga at least babaako ettofali lyabongerako mu mbeera eyo ndowooza Barista Timo abadde akoze bulungi ku internet kwegaakamu omukiso kubanga yannyonnyodde mbu waliwo gwe yasooka okuyita simanyi ono owa simanyi waliwo ono omuyimbi yali abiifinga ne gundi n'ekimenke yali ani mbu gwe yasooka simanyi si Young Muro waliwo ono yali simanyi oba wa Gaza bwe yasooka kwagala oba Gaza abe simanyi n'agaana mbu n'agamba mbu Barista Timo nze nja kukuzannya nti nga kitegeeza nti Barista Timo ye yasaba fight n'agisaba ani n'agisaba oli gundi ani gwagenda okukubagana naye Shakib Kyamu kiri bwe kityo bwe kiri kati ate kunnyonnyolako ogambye nti oli yayagala okuinfluencing oba nze nkakasiza ddala si Barista nti yasabye Kyamu fight Kyamu awa abantu opportunity ne bwoba tomanyi bambi kyemumanyika alina omutima omulungi nali mulabyeko ng'agaba ne ssente ku street so mu mbeera olowooza ani agenda okukuba ekikonde ekyo ani agenda okulya nalabako Korikimani ng'akuba Kyamu oyo Barista Timo waffe alijja ne title Kyamu amaanyi ge gabulamu Kyamu oyo amaanyi ge lwaki tetusiba ssente nze nsibira ku Kyamu nze mba nteeka ku muganda wange Timo ate era jjukira Timo bw'akuba munaye wa pride yaffe so nze nkakasiza Barista Timo omusajja engeri y'ebinyama gye namwe mulabanga ebinyamanyama ebyo zigiwala nasobola ozikasuka jabu tebeera ya binyamanyama jabu ebeera mu mukono
ira kasitoteekayo omusajja jajjiwulira akasajja nga kamuyisa bubi wano akasajja ko kakolezza we simanyi kamuyisa bubi wano buli sawa kamuposinga kamukuba emimwa we gino egikiikama ne with time ndowooza jaggezaako kyannaasobodde bannange tuli wano ku Rovin Media twakyaziza omukulu ono Sky following ebbanga ddene nkulabye ku social media kansoke nkubuze question eno oli musajja mufumbo nedda sebo siri mufumbo toli mufumbo Uganda toli mufumbo ne wano toli mufumbo Uganda siri mufumbo ne wano siri mufumbo ekirala oli mu relationship nedda sebo siri mu relationship kubanga lwaki nkubuziza question eyo nina videos nyingi nnyo zendabye nze nkufollowinga ku status nkufollowinga ku social medias nga tulabanga alina omuntu gw'oli naye gwo mu mukwano gw'odigiza mugende eno ku beach temuvaayo simanyi TikTok muzirikodinga babiri kiri kitya kyajja kitya ate okubeera okuŋŋamba nti sawa zino toli mu relationship yonna nina emikwano mingi ate emikwano gye ndi free najo n'ensi neerowooza nti waliwo ekiri wakati waffe nabo naye nga tekiriiwo nina nno ne mukwano gwange kati okusalamu mu kinimi ku kibuzo ky'ombuuziza ekyo bambi yazadde akaana naye akaana ke yakazadde n'akatuuma erinnya lyange nga takatumye erinnya lyange no yakatumye Sky yakatumye Ryan Sky kati nze nga nze mwabanda bebbali eyo bambi mujja kundowooleza naye Sky neze kati nkubuulira kati ofuna first hand information okuva ku Rovin Media wano nze ndi muvubuka akula obukuzi ate ali mu kwezimba obwezimbi okubanga ntandika ebintu by'okutunuulira abantu b'okubeera nga nsobola okugenda mu maka g'omuntu ne ngamba omukyalawo oba ki ate nze siri muntu azannyira ku baana b'abantu yakati nkubulya reality siri muntu azannyira ku baana b'abantu era bwe mmanga nina gwe nali nzannyidde kasobola ovaayo naga nti oyo omusajja yanzannyira nkitegeera kyogezaako okwogera naye ndabye omanyi nga bwe ngugaye nti nkufollowinga ndabye statuses nyingi nga mulinga aba birthday parties ninga yalabako oba wa proposing something of that kind ekintu ekyo Sky ddala osobola okukinyonnyola nti ddala omuntu oyo temubadde nankolagana naye ate n'ekirala nze ndaba mwali mulina engeri gye mu machinga size biki nga ndaba ekintu kyekyo oyo yali mukwano gwange era akyali mukwano gwo kakasa gwange nnyo gye mukwano gwange gwe ntubala n'okukubira ekiro ku 8 ne muganja njagala ddira mu 10 n'azindeetera wendi Anna kakati gwe lwaki tofuna yakwagala tunyonyole ebintu ebya relationship biyimiridde bitya nina omwana tunange gwe ntunulira naye nga tetuli mu relationship naye nga mutunulira naye ng'omwana oyo kennamukwatako oyo mulina mugumwogere mugambe akuwulire wano ku Rovin Media agambe akuwulire nti Sky andimu ensebejja musumbuwa bannange ensebejja musumbuwa naye nga waali omwana very soon ngenda bamujayo very soon awo nga nyingidde emyaka egitandika okutegeera ebyokwagalana n'okwagalana kati sinaba bitegeera kati mbansumbuwa busumbuyi bantu mutuufu olina engeri gy'onyinnyonnyola gye sitegeera njagala beera kiriya direct nti nina omuntu oba sirina omwana gwe ntunulira gy'ali ng'omuntu omulala yenna naye nze bwe nalinga nkula mama wange yaŋŋamba waliwo akaseera woogenda otuukira nga naawe weetaaga okuba omusajja kati nkakasa akaseera ako kajja nga bwe nakugambye tekannatuuka kati ekibi tewambuuziza na myaka gyange kati awo buli kyenjogera ojja kulowooza kasajja kali Sky tulwangalidde wano ku kyeyo omwana omuto asembayo okujja wano ku kyeyo alina okuba nga alina emyaka 21 plus tumaze emyaka egisukka 67 ku kyeyo kyogambe essaawa zino osobola okuŋŋamba nti tonaweza myaka gibeera na muntu si kya myaka ebeera ndowooza okubeera n'omwana w'omuntu anti gwayogedde ku myaka sebo kati ekyemyaka mpitiddeyo buyitizi naye kati bwe tugamba kubeera n'omuntu omwana gyali mugenda mulamwe balovini ngenda muleeta wano mwanjuli kale nkuwadde assurance ngenda muleeta wano ku Rovin Media ensi emulabe alright Sky agezezzaako ku bypassinga question eyo ate oba oli awo tubale tumusuubiramu bingi abasinga be mulaba ku media eyo betubeera nabo abawala abangi abamabina abalungi bambi balina babba baabwe just mikwano gyaffe tukola nabo content ayefaananyiriza bw'atyo tetubaagala tebatwagala
Gwachogedde? they are our friends. Yeah. Byanjawulo okubeera ne mukwano go n'omwagalwawo byanjawulo. Mpozi nga okukinyonnyola nze kyekinzibuwalira. Okay, Sky. Ng'okyanyonnyola ensonga eyo. Olina ekibiina kya mikwano gyo kye nalabanga emabegakawo. In fact waliwo ne desert safari yange gye nategeka. Mwali influencinga nnyo ne abantu bangi ne babanga bakiyita the giants. Ekibiina ekyo kikola ki? Era bwe kiba kirina kye kikola kikyaliyo? Ekibiina ekyo yali partnership y'aba influencers oba ba content creators ku TikTok basically. Era weekiri kirina cameraman, kirina chairperson, kirina treasurer. Kati omulimu gwakyo ekibiina ekyo kyali kitugatta abantu nga 9 oba 12 nga twegatta mu mbeera y'okukola content afaanagana nti Robin watuwanga ekivvulu kyo n'ogamba bannaye kino ekivvulu kyange njagala kiyitewo. Era abaliwo ku budde bw'ekivvulu kya King Sandoza mwalabako ku abaana abapushinga ekivvulu ekifaanaganako bwe kiti. Tiimu eyo weeri tevangawo just nti nga bw'omanyi nti wano we tuli si waffe bukeera nga duties ne bukeera ng'ono tali fine naye nga ffe ng'abantu tukyali wamu era tuli wamu era tukolera wamu. Ogambe bakiyita batya? The Giants. Kina n'akabonero ka kigolira kya black. Yeah. The Giants. Okutwaliza mwali mu influencing and we are still there. Content wano mu Dubai. We are still there, content creators. Abaana abo be muzina nabo ebintu byensero okulaba nga muzina mwekwata ogambye nti basi bakazi bammwe si ba girlfriends bammwe. Temuyina ngeri gye munyiiza abo ba boyfriend baabwe. Banyiiga bambi batera n'okujja ne batuterako message naga ne Sky weitaki. Lwaki okwata mukazi wange awo? N'omugamba mukazi oyo yagenze okujja ng'akimanyi tugenda kukola content afaanaganako bw'atyo. Either omustopping okuba content creator oba omuleka atumbula ekitone ki. Kubanga ekituufu kiri nti nze bw'aba muntu wange mpulira nga akasajja nkajja ku mutima n'enkamera. Basi bambi ne message nziraba ne mmwe mikwano gyange bakazi bammwe sibaagala. Banteekako message ne banga bambi Sky njagala kukola noga jangu tukole. Nze ndowooza abantu be nali ntereddeko message obambi okwegomba okukola nabo balinga abantu 3. Brisha Kasha akimanyi. Neera bwe yagaana nakitta. Kati omuntu gwenkola naye gwenkola naye bambi aba ayagala okukola content nange. Whether akuza account ye mu mbeera efaanaganako bwetyo oba nze nkuze nange eyange kuba nange nkyayizimba. Kakati mu ba content creator wano osobola okumenyerayo ko kuba content creator abakyasinze wano mu Dubai. We bali abalungi. Mr. Broad njagala wakawe atera wakawe bambi atambula mulungi mukyakola. Oyomu omulala Success Bivuga, His Excellency Success Bivuga ina following. Waka wadduka naye ina following ya I already kati ndoza ino mutwalo kitono. Atandika obutandisi nenga waka. Success Bivuga asuka omutwalo. Success Bivuga alabika alinga mitwalo. Kati nange simukebera koko nyo nenze kati ngulira ku bantu nange bengera ku majabwe ngula app yange nenda bantu no. Yatadde wakawe bambi wakawa. Yes, gena mahu. Success Bivuga Brisha Kashi yali mu 1 point. Oyo bayine 2. Oba agenda ingira 2. Katulabira ddala nga ne wakawe naye akola. Omulala influencer stikinze era nga alemeddewo Katsiyuji. Akasajja kakola waka. Yali bodingira buli we yasanze video ne zitambula. Ne baba kusikuta yajja kukwata video etambule. Ate ekyenjawulo ekiri ku Katsiyuji bambi abeera at least 2 sides. Akube no ku Facebook ate ne kikyaka najja neno ku TikTok. Abantu abo teba promotinga video zaabo kubanga zigenda viral every single video gyateekayo. Tebaiteeka mukoka promotion, tebateeka mwaka simbi. Abasinga babikola. Era mbamanyi. Nengenda bagamba baganda bange tokula following toteeka mu sente mu internet ate kuza internet kuza video ate gyokoza obukozi no side ya nungi abasinga babikola mbamanyi nja nabamenya amanya maaso awo. Sky nze ndowooza nti bw'oteeka mu akasente mu kintu ekyo era omala n'okajja mu buyo influencer. Influencer wakasente kavaawa bintu bibiri bw'oba toyina kati essaawa eno sina endorsement yadde n'emu. Ky'ogamba ekivulu kya saha kye mwakola temwasasulwa. Era tubeerawo nga tuziterese zajja ne tuzirya ne ziggwa tewakyali kivulu. Mbonyeebonye nnyo mu promotion wano e Dubai ne ba influencer oba oliawo siina sente ze basasula ze baagala. Ba influencer mu Dubai bakolera sente meka? Kivirya kikyo yagala olanga kati ngenda kugamba kunza yali alanzeeko ebivulu nti era otunulira omuntu ategese ekivulu
kyekivulu kye bambi omulundi gwe gusooka n'omugamba ne bompayo ebibiri mukama wange then entrance ticket z'abantu babiri gwe either gwe ne mukyalawo kimala bumazi nga influencer okufevalinga promoter naawe wenyini awo oli ku music show katwogera ku music kankubuuze Sky kati nganza ategeka bu event buno bwakugenda ngenda n'abantu 30-40 nyinza kusasula sente mmeka n'okakasa nti sente zenkusasudde zikumala just obuzibu obubeerawo butuwa bwa 10 bwadira mu 10 yes kati obuzibu obubaawo nti gwe nga promoter ogaana okwogera ne ba influencer newerabira nti kati wano ebintu bye tukolera ku media so mumbeera zeefaananako bwetyo ojja kujja onnyinyonnyola ng'omuntu ngambe nze Rovin ntegesa akantu kange kali bwe kati ne bwe kati sente si nnyingi ze ngenda ofunamu naye mbadde nsaba nammwe mumpisizeewo kati nze nga nkyakola n'ekibiina kyange ekyo oba nga tukyali wamu wajjanga n'otukirira omukulu waffe n'omugamba ndaba olina abaana abasukka mu 10 njagala akawunti zaabwe zonna nga zikola ekintu kyekimu ne tukugamba either ogenda tuwayo 2,000 wekijjira nti abantu 10 buli muntu afunyeeko 2,200 n'entrance waabwe kimala ekintu ekyo si kigazi Sky ngeza bugeza oba ompadde example grupu ya mwe esobola okucharginga omuntu 2,000 ezaddiramu tulina ne gwe twachargingako 5,000 nazibakwata nazituwa ebintu byammwe bya bbeeyi nze mbisobola nze ebyo si bya bbeeyi kati ate bw'oyogera nange katugambe n'oyogera nange nganzi nga toyogedde na group mwenkolera management mwempangaalira noga Sky nsaba onkolere kino nze nganze nange nja kucharginga kirala ngambe Rovin muganda wange chali wange tubaddewo payo 50 karate bwe nkusaba 50 ojja ku andama ebingo ga omusajja munyalika munafona kawakatajja tambo kati bwe nange bwe nkusaba ebibiri ngabo ogambye abateeka mbwe nkwata 10 n'ekiteekamu ku waka wa boosting apin ya kakasa tubane waka tubane omulimu Sky oli musajja omulungi asobola okunnyonnyola ensonga omuntu n'aziwulira nti osobola okukwata mic nzijukira nakulabanga no ng'oli fluent oli perfect lwaki togezaako ku kintu ekyo ekyokukwata microphone mukulaba okuko nga njikwatirawa ene social media okozesa social media n'okwata microphone oba olanze bino oba olanze biri for example nga bw'olaba Yugi mic I mean Vibes Yugi sorry ekintu ekyo very soon tuli mu opening up ne editor wange era ndowooza interview no wenda gwera gye mugenda okuddamu olaba nga tuli wano ku Rovin Media tugenda bate tuli muntu omu baba babiri oba basatu tugenda ba team building up ekintu tugenda tutandika ekintu sofa ekitagenda kukoma ekifaananyiriza bwekityo kubanga obudde obusinga omuntu obeera n'ekintu nga tomanyi nti okirina naye mu abantu tubeera ebbali gwalaba n'ogaana n'omuvubuka asobola okukola kino ekintu nze perfection yo ngiraba mu ngeri gy'okolamu ebintu byo actually nakulaba naddamu people power myaka ng'esatu emabega ng'olina engeri gy'okwata mic confidence gy'olina nga ndaba ekintu okisobola naye nga kisobolera ddala jaseera nga bwe wagambye luli mu kusooka opportunities ezisinga abantu bazizibira muntu alaba ng'osobola okubeera w'olina obeera naye nga tayagala kussaawo naye Sky opportunity nga tezinnajja nze Vibe Yugi nga atandika namusindikirako message nga nagezaako kulikodinga edda biseera byo nga nkyalina news terminal nga page yange bagitwala nno akalulu kali olwaggwa ne bagitwala singa kati ndi mitwalo nga 50 simanyi account bagitwala kakati bwe mu texting andino nali mitwala awo ngeji Vibe nga ali mu 1k 1.5k 1,500 following naye nga akola content we alimu olwa professional ne mu texting ako ne mugamba tukonegana ku WhatsApp nansindikira mu message ne mwebuuzaako ebimu teyanziramu teyampa response yansa kuba nali mubuuza okusimplifyinga video eyo negiminimizinga naye bange esobola okuba uploaded ku Facebook safuna response gyali naye lwaki nkulendesa story eyo ogambye mbu omuntu simanyi ebikono osobola okutandika wekka yadde nga tewali muntu n'okozesa social media ine engeri gyetuyamba okupenetratinga ffekka nga tonnafunoonya support kuva muntu mulala goloza individualism eno teyeetaagisaamu nkikoze kyogambira nti ongoberedde ebbanga ddene nkikoze ninga bw'omanyi otoneezuula kukola kimu okola bingi naye nina ekintu abantu mwenna temutunulidde amaaso sigweka kiŋŋamba nina ekintu abantu bonna kye baŋŋamba
ekintu ekyo njagala kigezaako kigezeeko bannange twogedde bingi tulina Sky Yugi wano mu studio zaffe eza Rovin Media nze musajja ono namwegomba dda ayina engeri gy'akolamu ebintu bye naye tubadde tetulina connectinga bulungi naye oba oli awo tuli wamu kati tujja kuba tuconnectinga mpola mpola tukole ebintu bingi nnyo okusingako ku bino bye tukola. Sky mu Dubai wano ensonga eno ekutta akati abantu bangi bagyogerako naye ggwe ogirowoozaako ki ensonga ya relationship abana-Uganda okuba nga baagala nnyo okukola relationship n'aba-Nigeria ate ne ba ending up ng'oba oli awo baawukanye bubi oba oli awo nga results ezivuddemu bafunye obuzibu okyogerako ki ku bantu okudatinga nationalities ezitali zaabwe? Neyanziza ekyo kintu nali sikyogerangako kuba simanyi na lwaki naye nfunye omukisa guno kanjogere. Baganda baffe oba nange nga nze ng'omuntu nga tuli mu nationalities eyo nsimala tuli mu Uganda tulimu embeera y'okwagala ebintu by'amangu era bw'obuuza Munnayuganda omuwala lwaki oyagala omuboggo agenda kukugamba ebintu bino wammanga. Bannayuganda temuta ssente, Bannayuganda temulina maanyi ga kiti mu buliri, Bannayuganda temulina agenda kumenyera ensonga z'ekisirusire ezeefaananyiriza bwe ziti. Nkakanyiza eddoboozi nkikunnyonnyole naawe nsobola okukitegeera obulungi genda mu maaso. Abawala abo ensonga ezo nga bwe nzikumenyedde si nti tetubirina tubirina ate nkakasiza ddala bw'oba ogamba nti sikuwadde ssente nkakasa tewajja kunoonya ssente mu relationship. Kati kimanyi eri bagendayo lwa ssente tebagendayo lwa kwagala naye ne weerabira nti buli lw'oyagala ebingi n'eddiini ekyogerako buli lw'oyagala ebingi okomekerera okoza ensobi. Kati nze nganze nina mukwano gwange yayagala omuntu afaanaganako bw'atyo ne bamukozesa batuuka ne bamukozesa ne bayita ne gye batalina kuyita n'atuuka n'alwala ng'ate era yeetaaga obuyambi muffe Bannayuganda banne. Si kibi kwagala muntu yenna gw'oyagadde kuba nange nali njagaddeko omuntu nga si Munnayuganda nkakasa mwebamu abaagala abatali bansi yammwe namala nenzira ku nsi yange kuba ensi yange empuumu nnyo teri kijenkana genda maaso. Kati ensonga y'abasista baffe okwagala abasajja nze nganze nyizo ga sikinaako buzibu naye tusooke tutunulire ku kintu ky'okugamba nti oyagala bingi gendayo ng'ogenze lwa mukwano omuntu gw'ogenzeeko gendayo ng'ogenze nti akwagala togendayo lwa nsimbi. Bagenda either kweyambululiramu either akukola ebyatalina kukola. Waliwo ebintu abo abasajja bakola ebintu n'akuyita emabega n'akola bintu bwe bityo ebyekisirisire ebitakkiriza ne mu nnono yaffe si kirungi. Naye gobanga omuntu omwagadde lwa mukwano owulira ng'omwagala oli ready to move on naye nkakasa tewali gwe bawasizza kusinalabako mbaga yabo waliwo gwe baproposing recently naku nga aka video kafuluma ng'omonagana bagenda kwawukana. Nkuwa ekigambo kyange ate nina n'embaga nze ndi videographer nina embaga nyingi zembaddeko nga nze photographer nze videographer nga yamuwoggo na Munnayuganda. Nze mbeera ku internet bwe mbasibira ba ku internet kimanyisa nti babakozesa bukozesa era bwamala okulaga ensi nti ono ncakyayika naye n'amala okukola byakoze toddamu kulaba na mwana oyo ng'obulamu bwe bwonooneka asumbuyizibwa ebirwadde ebiri koloniko. Abo abasajja balina embeera ezitategeerekeka. Abo Baganda baffe babakoze ebintu omusajja abeera oba babeera na miti oba babeera naki n'afuukula muganda ogenda otuuka ku Munnayuganda munno nga yenna yazimba yagejja wansi munene bw'ati nga takyategeerekeka. Nze Baganda bange kyenaali babuulidde Baganda baffe abawala abo abakunukiriza ensonga ezifaanaganako bwe zito simanyi omuboggo simanyi agaba ssente simanyi agaba biki. Sooka otunulire kali kyeyaffe eyogera ki? Beera n'omusajja weeyise bw'oti n'omusajja mubeera n'abasajja n'okubapositinga nga tosobola mupositinga okitegeera tekisaanidde awunya ebyennyanja ali akakalo kaabwe kabatuga. Tolina beera na muntu afaanaganako bw'atyo awunya ebyennyanja bawunya ebyennyanja abo boolaba mu maaso mu matu buli wamu bawunya ebyennyanja. Okimanyi nti abo abasajja balina flavors ne bw'aba ali abijanjala ateekamu flavor y'ebyennyanja ne biryoka biwunya we muli awo wonna n'ogamba ani afuuye kumbe ali mu kulya mmere. Tuka mmere kyeyo bannaye ewunyanga bweyagala. Nedda muganda wange nze Abannayuganda abaagala abantu abo tebaakugire. Nze munaye nze mbaddewo ogenda kujja era onsanga era omalonde kibu tolina kyogenda kunkola
toyina kyogenda ate tosobola nakutiisatiisa so Yes. kyeyinza okugamba Ebyo bigambo bya Sky mubiwulidde talina mboozi mpoomu ku bantu awo bawunya naye katusuubire gwe alaba vidiyo eno olinamu ekyokuyiga gwe jjamu kyowulira kyoyagala oba osigala mu maaso ng'ogenda n'omuntu gw'oyagala it's okay bulamu bwo naye oba owulira nga oba oli awo oyinza okugwa mu buzibu olw'ensonga ezo kankusalemu n'ekirimi sina banno bannyinaffe bannayuganda bawala bokka nina n'emikwano gyange bali sayidi z'ekkata eyo omukwano gubasumbuwa baganda bange teweesiba ku muntu atakwagala kijje ku nze buli ssaawa yonna kigenda messinga up omuntu gw'oyagala agenda sigala akulondoola simaana lwaki amaaso galeeta amaziga omuntu gw'oyagala mukwano numirwa abaana aba bayekkata omwana najja ku youtube n'akaaba omukazi yanjagala nanjagala namala nanzirukako lwaki obeera mu situation efaanaganako bwe Sky beera n'omuntu gw'oyagala akwagale is this a true story? True story my brother nina mukwano gwange eyo era bintu bwe bityo babo very 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 stupid and insensitive si birungi mwagale ababaagala teweesiba ku muntu Sky ezigero ly'otonyeza lindeetedde okulowooza nti oba story y'omukwano gy'ompadde si ntuufu kekwata ku nze abya ddala so kyenjagala obaga abaganda bange beera true ku muntu akwagala tojja kuzannya drama na kiki ebigambo mubiwulidde ebya Sky nga tumaliriza njagala obeeko endowooza yo gy'owa ku relationship ekutta akati ku social media wano eya Nsambya n'Emirembe then oweeko ne ku ndowooza yo ku bino ebyaba video oli mulabi wa firimu ndabye firimu okuva nga nina emyaka 10 okay njagala owe ku ndowooza yo ku bigenda maaso kwabo ba vijje ne ku bigenda maaso ku Nsambya n'Emirembe kasandike n'Ensambya n'Emirembe ekisookera ddala engeri relationship yabwe twagirabira wano ku media oba kwe baagikuliza ennyo nga bacacyayika mu mbeera tugenze ku shoppinga tugenze mu biki wano mu Dubai wano mu Dubai simanya China simanya wa so kati nange mpa endowooza yange ng'omuntu abadde ku media ng'alaba genda maaso Nsambya omwana w'abandi wamwagala n'omulaga nti omwagala nze manyi sisala gwakawala nga siwuliriza gwakalenzi so omuwala yavaayo n'ayogera ningenda owulira nga buli kyayogera bambi kya bulumi ate Nsambya asirise kati awo kimanyisa anko tulina kukunyigira ku kisenge ekintu kyewakola oba kyokola si kirungi naye Nsambya asigala agamba nti oli mukyala we era bakyayagalana era bali mu mukwano ate omuntu gwe wakubanga omuntu aba muntu si mbuzi taba mukyala wo waliwo ffe abasajja abagenda omwagala nga tetumukubye nga kati nkiwulira munda muli nga nina n'omukwano gwa Mrs. Mirembe kati nga bwaŋŋasika yinzize nsobola n'okumanaginga eyo Mirembe bedding sobola ogimanaginga ate tuba naawe ow'ebyenfuna lwaki aba akuba omwana w'abandi si kirungi n'abasajja abalala mwenna bali e Uganda nga si kujjako nti simala bali ku ddungu oba wa tokuba mukazi omuntu oba tomwagala Aliwo yavuddeyo n'agamba mbu simanyi abadde agenda muso ky'okuyita mu maaso ng'ayita mabega abalala ne bagamba gundi yavuddeyo n'agamba mbu omusajja alina omugundi gwenkana ono simanyi fulufiga biki si nsonga eyo era teyalibadde ensonga just omanyi internet mbw amusiba ku mikono bw'ati amagulu n'emikono obwo bukodyo mu relationship nange mbikolanga biba birungi just kati fulufiga tebakimukolanga takimanyi tamanyi nti bw'osiba omuntu neno nga tasobola kwetaasa obuwumi bumusukkako n'agwa n'ettalu ani abawoomerwa gwe oba oli gubasibye gwesige so away from that otuba ku Nsambya kuba kyenyinza okugamba abantu nti ate temucacyayika nnyo bintu bye mulaba ku internet ebintu bye mulaba ku internet mubeera fidgetid kyenagambye Rovini ojja kundaba n'abawala abasinga ogambe nti munnaye ne baka nabo mu buliri yet they are just my friends tebamanyi na gyensula so tetucacyayika nnyo bintu bya internet katubalinde bajja na kwetonda kubanga ye omusajja akyalemeddeko agamba tolina relationship zewalaba agamba mbunza oli mukyala wange tolina relationship zewalaba nga twajonkera naye ng'esawa eno bali wamu so bwekityo tusigale nga tuli bakakkamu Rovini yani Nsambya furniture Mirembe bedding zibagenda kuddamu bayagala just bafunamu obutakkanyi obutinitini bajja kwetereza ate nekirala balungi nti ba business partners ng'ovudde ne ku by'omukwano oli alina wano bedding mu room esooka ey'okubiri tulina mu furniture
they can still work together ne babeera wamu nga they lemikwano. can still Yeah. work together ndoze ensonga muziwulidde yogera ku Yakati bavijje bwe njogera ku bavijje nze natandika olaba firimu emyaka ndowooza 2 emabega 2 Vijje Junior teyaliiwo. myaka 2 mabega walina emyaka emeka Tujja kujogera Vijje Junior teyaliiwo. Era bw'okeera ku makya n'ogamba nti opime Vijje Junior ku Jingo mba nkuboofuwaza. Ekyenjawulo ekiri ku bavijje abo ababiri tetugenda kwogera kale ku balala katugere ku abo babiri nga bwe bataddewo embeera eyo. Vijje Jingo ye Vijje ali versatile nti bugenda keera tukolere hola ng'enyuma bukeere akole omukwano nga gunyuma bukeere akole sci-fi ng'anyuma bukeere akole action ng'anyuma. Vijje Jingo Njogera ku Jingo. asobola sci-fi goyogera ku Vijje Jingo Toyina sci-fi wejo wali olabye? badde simulabi nnyo wa firimu Jupiter ascending film ya Jingo. byeyanyonyola byebyo Oli awoomya kati no waliwo n'omwana ali ayebululira mu kifaananyi kye ate era naye ayagala nafu ya Jingo ino Vijje Emi si kirungi. Olumu tugabanga ku bimuli n'ogamba nalabye Vijje Jingo I mean Vijje Junior ayina ka clip ke yataddemu ng'agamba nti zino embwa simanyi ziyinza okulowooza nti nno tukyagenda tusiba ebikaali ka vidiyo ako kapya kali lisente oba kakadde mbu tusibe ebikaali tunoonye 10 oba tewakolerera bukadde bwo simanyi kola booti ne booti akavidiyo ako wakalabyeko. Vijje Junior y'omuntu ayogera ennyo. Nateranga n'omulaba mu mbeera z'emipiira Manchester kiki ng'avuma buli kiramu. Nkakasiza ddala si lwe lwali badde olulimi lwe yali badde akozesa ku bakulu be kubo bammenta be. Ate n'ekirala Junior ekimuwaga n'alaba nti ye ali bit high ku balala. Alaba nti ono Vijje Jingo n'alaba nti ye akoze nnyo yakola ka application awo ke bayita muno waaki kwakuŋŋaanyiriza abavijje. Nkakasi era tobakuŋŋaanyiriza nti tobasasula buli uploadingayo firimu ye omuwa ssente. Muno waaki ya Vijje Junior ya Junior platform eyo nagisasulangako edda myaka nga 5 emabega nga nsasula emitwalo 3 bakyali ku 3 bakyali ku 3 naye nga nsinga nzomanyi nze ndi musajja kituufu ndi wa Junior gwe nsinga okwagala mu bavijje naye nze nga simanyi nti ka platform kake anti kati waliwo omwana eyakozaawo ka video ku TikTok n'agamba nti Vijje eyasobolanga okupenetrate nga wataali internet nga firimu zitambulira ku CD firimu neeva e Kampala neyingira ewaffe ekaberebere ekisula manga nga mpya ne mugiraba ku Yidi tosobola mugeragera na muntu agenda okuploadinga video ku Saturday baganda bange tugenda kuploadinga firimu ku muno waaki mubeereko. Eno media kati esabula ekintu bwekiti tosobola kwepima na muntu ayaliwo mu kaseera nga atambuza CD oba Paulo Kafere atambuzanga oluyimba ku tape omwenkanyenkanye naawe wakaseera kano kisoba weesudiyamu niyo oli ne kowa principles yazimba abantu baalina si bantu bagulirira ebigambo mubiwulidde ebya Sky Media musajja wa Vijje Jingo mulabi na firimu za Vijje Jingo sijiraba kati akaseera kano kuba takyalina firimu takola firimu mpya bagambe mutakyakola takola firimu nze ndi musajja wa Emi Lugala ICP nti wa Emi era obanga ali mu Jingo kati era mba ni mu Jingo kuba eri ye feature ya Jingo kati aba Junior tubeere no mu akadade Junior zaina byatanko aba Junior tubeere no mwani ono Sani Sani waliwo no musajja omunene omuddugavu oyo simanyi Vijje oyo yakola interview ne mwera biti naye nga bagamba mu Junior gwe yakoppa anyway ndowooza tukomye program wano oyagala okutumira ku bantu twagala otubulire njagala obeeyo abantu bomenya nga basobola okujja ku platform yaffe wano Roadville Media babeereko ne stories twagala ku stories ez'omukwano twagala ku stories abantu abali versatile abantu nga bali exposed beyond us nga mukwano gwange bambi omukwano gumusumbuye bamuyita Medimazi omukwano gusumbuye mukwano gwange oyo ayise mu mbeera enzibu n'omukwano abakazi buli mukazi ayagala okuzanya ddati agenda ku muvubuka ate bambi muvubuka ali hambo shey naye bamukoze buli kintu era Medimazi nga mmaliriza nsituka wano soko olindeko nga tonna mugogere ku bulamu abakazi bamubonyabonyeza nnyo bambi musajja wange nnyo naye obulamu bwe bambi obw'abakazi si bulungi si bulungi musajja wange then waliwo chemical champion musajja wange oyo naye
Olabira ddala bambi nga basajja bayita babonyebonye n'omukwano mu Dubai n'omukwano ku Dubai kuno omusajja n'akwata omukazi mu katanda ke yeesasulira nga omusajja omulala kiruma bambi naye nga kyekyo mwe mujja tukaabe muyina emboozi mmwe mujje muweeyo emboozi kati nze kale omukwano nze sigunansumbuwa nnyo era omukwano gunkaabye omukwano tegunankabye nina abasajja bange ngaakuteekako meseji ekiro ku ssaawa mwenda n'omuganda neebase n'agasooka owuliriza obulamu bwange bwempitamu n'omuganda lwaki tovaayo gy'oli eyo gye batakwagala ogende gye bakwagala eno ensi separate yako saidi eyiyo etaliyo giveeko baddawo nga tetunatuva ku Medimaz oyo mufollowinze ebbanga ddene ku social media ze ebikumba bino byakuba omumanyi ndowooza ebikumba bino byakuba waliwo abamusponsalinga ndaba ne video ze n'ebifaananyi bye ebimu ndowooza obanga akyalina Uganda naye ng'era omusajja mukubi wa kikumba ekintu ekyo akikola atya naturally ng'omuyimbi ng'omulimu wabeerayo ne babayita ba fashionista nga mulimu gwe nga si nti akikola lwakuba nti alina okukikola naye ng'akikola with passion kati bambi oyo omusajja is a fashionista musajja akuba ekikumba olugoye lwe leero n'enkya n'ataluddamu n'ateekawo olulala so kyekyo nsobola n'okugamu nze nange nalinamu idea nenga oba buli lwafunamu kasente ke bambi agenda oba n'agula olugoye oba alina abamuteekamu naye sente ajja kujja byeyogerere fananga nsuka kabasimaati nnyo ekisusi ajja kujja byeyogerere batumire abantu boyagala okutumirako abakuuliriza abantu bangi mikwano nina mingi bwe ngendo bamenyamenya sisobola bamalayo ne nina maama wange mbadde ngenda kukubuuza ku maama wo Sky kiki njagala maama wange naye Sky olabika onsukkako njagala maama wange Sky ng'oyagala nnyo maama wo I love my mom so much tokaabira wano mama ye nkaaba eba emotional nnyo ku mama kankakkane I love my mom era mukadde Joelia gwe wazaala buzaazi mwana n'oteekaawo niyo mwana gwe wazaala akwagala ebitagambi naye akimanyi banze sisobola kulya nga mama wange talidde siba musanyufu yes nina muzeeyi nkwagala nini muzeeyi akimanyi nti a little bit of me is for my mom osajja ono ayagala nnyo maama we nze mulaba ku social media mupostinga engeri gye bapostingamu omukazi gw'oyagala nze gw'opostinga maama wo mama wange mwagala nnyo nina ne girlfriend eyambuuza naye kiki mama wo ng'omupostinga nnyo okunsinga nemugaga ate kati munaye gwe tonnabafuuka official oli yafuuka dde official ebbanga lye yagenda mu ddwaliro n'akaaba nga nfuluma yafuuka ensonga mu bulamu bwange kati nze mu bulamu bwange bwonna bubeera kitundu kujje maama wa Sky we salute you weebale kubeera ng'otuzaalira omwana omugezi ono mikwano gyange mwenna bambi muli bangi eno Facebook eno WhatsApp esobola okujjula messages ne sizidda namu banaye mbaagala nnyo mbalaba mwebale omukwano nze nkubuulira Rovini ebbanga lye najja wano ku UAE najja ng'ensi teri ammanyi akaseera kano yimirira mu kifo omusajja naga akavubuka akampi bambi nina wenkalabira ate n'ekyobumpi temutya kyogera kyogere nkyagala kuba kyendi okitegedde Rovini kyendi so bambi mwebale kunjagala munjagadde Rovini munjagala kati ne Rovini naawe wuuyo kuva myaka oba n'emabega lutwali mu bufaananyi mbulaba n'obulaba n'enseka nasiina tamasi naye kati alhamdulillah dread kweziri alhamdulillah katonda akoze byamagero so kati bambi buli omu yenna njagadde mwebalire nnyo akasembayo tuyinza okuba mbadde nkeerabidde katonda nyambe nenkajjukira Sky mu kujjako wano e Dubai either wano oba ewaka oyina omuntu gw'osobola okuyimirira mu kamera wano n'omwebaza n'omugamba nti mu kujja kwange gundi weebale oba mu kubeerawo kwange wano mu Dubai era gundi weebale kuba abantu batuyamba wano oba yakusanga tolina kyakulya oba kabitanda kaali kakulemye okusasa oba yakufunira mulimu olinayo omuntu gw'osobola okuappreciatingira wano ku Rovini Media obubaka bumutuukeko nga buyita ku Rovini Media neyanziza n'ogwo omukisa nagwe nakyo kirungi bambi naye nze we naviire Uganda najja nga abantu abanyambako ndowooza banyambako kugamba nti tumuyisize mu bwangu
naye ewaffe gyemva bambi akasente katinitini bwe kali financially era mu bantu abasobola okunteekako akasente ng'ate takataddeeko nti kintu bakabuze bambi yali brother wange mukulu wange ansinga n'emyaka 2 naye kati essaawa eno ye munnamateeka ajjudde looya ajjudde era nkakasa yali misanga awo abatigomya muganda wange Sentamu Amuri mwenawe kozoolye gwoli Kyagulanyi oli Sentamu Bambogo bambi Sentamu Amuri Fatuma Sentamu we yakubye akasimu ngandi wano yafuka mugagga wange bambi neyanzanze nze ndi mumativu maani ndi mumativu nsiimira ddala buli kimu kyonna n'obeeraawo omuntu nakubira ne kasimu nakubuza olya tolya olinawo buzibu bw'olina kyabbeeyi nkakasa buli muntu nga tufudde kuba nti baganda bange they are my real brothers and sister olina okuba n'omuntu afaanaganako bw'ati ne baba si wa lulyo olwo nga keberako naga Rovin ono Rovin nga asiriikiridde emyaka 2 simuuli ate wano mu Dubai ng'oggyeko eyo Uganda mu Dubai tewali muntu yali akuyimiriddemu ng'oyina wano mu Dubai pozi bwe nali nkyusa omulimo natuuka nga siyina na ssente boy omuwala gwe bayita Kamaama yabambi yagendanga ne gy'abeera n'afumba emmere n'ateeka mu tifini n'aleeta ewaka we nabeeranga omulala bamuyita Nahiya oyo yazadde n'omwana n'amutuma erinnya lyange yabeeranga mu kiyumba bambi nga naye ankubira essimu naŋŋaasikaayi kebera ku kadi okutereddeko $20 genda ofune ekyolya genda olye ku pizza nga tebafaayo oba nnina oba sirina nga naye they make me happy era abantu abo ndowooza in life I have to appreciate them si bigambo gyasinga bwe ndiyo mbyogera wano I have to appreciate them bambi bakola kyamaanyi okubanga nze ndi musanyufu essaawa zino natuuka nga nina obudde bwe nagenderanga kusomereyo nga nina byensoma ng'omuntu ajja n'ewaka nannyalira obuliri nga nabuvuddemu nga nziruka n'engenda saaze oli najja n'ayala obuliri naga nkuguliddeyo amatu ogenda gasanga so we have to appreciate those people abo abantu babiri bambi wano mu Dubai ndi mu mativu nze wano mu Dubai saasaba nnyo seetaaga nali ntegese naye gyasinga bw'omanyira nga bwengenti waliwo wekyatuuka nga kizibuzibu awo mu kukyusa emirimu mwenna mukimanyi bwe kiri kigenda n'ogamba oba kiki oba muzimu naye nga olaba nze nakyusaako omulimu nga nina omutwalo gumu n'ekitundu ogwaddiramu tomanya we gwayita naye saamanya we gwa kati nno nange ku nsonga eyo nayinamu akasente kuba kampani gye nali nvudde ekuwa eyo bagiyita gratuity nga mwekali naye nze ndi muntu acacyayika akasente bwe nakakwata mu wiiki 2-3 nacacyayika kigenda oyingira emyezi 4 omusajja we yasabira cancellation antwale ku ssomero ntulewe nti nga siraba ku ssente nga mu nsawo nsobola obbaamu ne 10 niyo nga wano gwe wamanyi 10 era emikwano gyange egyo bambi simanyi Rovini sibula abantu mwenna bamikwano gyaffe abatumanyi n'abatatumanyi era tugenda kweyanjula ogusembayo nga tubasiibula nze Sky UG ku media zange mbaako oba olina kyoyagala okwogera osobola okwogera ate eno guno mukisa kati kino kyenzize oba nange gwe mukisa gwenzize okubeeyanjulira okubaleetera kino ekintu ekipya Rovin Media si kyange nzekka nze nzize nenjogera ebyange bw'oba tolina kyoyagaddemu ojja kipikinga nga bwekitutte naye kati wano mukisa gwo naawe oba tolina nnamba nze ngiina osobola okunteekako nonga njagala nange kugerako ne Rovin njagalamu buli obulamu bwange bwali butya nakyusa ntya emirimu banziba batya visa kati wano efuuse opportunity efuuse media area wetugenda okujjanga era nze mugenda kundabanga buli lwempumuddemu bwe nti ngenda kuvuga sikuta yange nsibire wano kano tukwenda kwogera babiri Sky tugenda kubanga tukola programs wano ku Rovin Media tugenda podcastinganga tugenda kwogeranga ku bintu ebyenjawulo ku bintu ebibadde mu area ku bintu byonna byonna ebifaanaganako bwe information Uganda wa gwe kati yenna ali eyo ng'olina obubaka bwo bweyagala oyisaawo ate nekyala nabagambye oyagala kukola ka birthday wish eri mukwano gwo nga takasuubira olina omuntu gw'olaba nogamba njagala Medimazi yaba akankavaring Rovin alina opportunity asobola okuleetera omuntu oyo nakolera kava ya birthday n'ogiweereza girlfriend wo n'ogiweereza mukwano n'ogiweereza maama we Uganda that's why media bwetambula media tetambula nti gwe bonna oyo recording account ko ku simu ogenda kukoma awo let's open up for you kino kibeere kyaffe ffenna okikozese tukifunemu akifunemu tweyagale tuzimbe Ugandan community n'okubeera awamu sibula abantu nze nga munnammwe Sentamu Kyagulanyi Yasiini aka
Sky UG mbagala nnyo. Abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum baganda assalam wa bampa rahmatullahi wa benjigiriza endala barakatuh. mukama waffe yebazibu mbagala nnyo bane mundeze nze munjagadde tuuka wano noga gundi ne mbaga kyekyo katubeerewo tuguzimbe. Salutation media Rovin Media